Kyalumbuye yazze n'ayogera ku kumu abagula poloti za miliyoni 2 3 ku 3 5 ku 2 mbokuva ewa Sozo akuguza ettaka ogaggawale. Munnayuganda olina okumanya lwaki ebintu bino bikolebwa wano ng'emabega luli amateeka g'ettaka ekyapa ekiba tuweza 5 ku 10 tebakuwa kyapa kya ttaka eryo naye weebuuze lwaki kati ono gwe bakugamba ono Sozo property oyo Kyalumbuye gwe yayogeddeko najjanga akaala yenna akulaga nti amanya amateeka g'ettaka lyatunda nti nga lwaki etteeka eryo lyakyuse ddi okuba nti nno kati poloti simanya 2 ku 3 bazisalira ekyapa 5 ku 2 basasa. Munnayuganda waliwo olutalo bali mu kuyingizaamu kiddamu abantu bano bakimanyi nti bagenda bayina olutalo bali mu kuyingiza manyi olutalo lw'ettaka teruggwa okitegera olutalo lw'ettaka teruggwa abantu bano babbye ettaka ly'abantu okusenda abantu bangi ku ttaka n'okutta abamu babasse okitegera naye ekyapa bakimanyi bano nti ettaka lino lina original kyapa ekyapa kyako ekyapa ky'ettaka lya Uganda lyonna weeriri ng'ekyapa kino kyakubibwa abafuzi b'amatwale okitegera be baakuba ettaka eryo okitegera. Kyalumbuye yazze n'agira nabyo omusajja omunga asansabaganya nnyo ajja atusomesa amateeka g'ettaka naye nga talina kyamanyi wajja okunyonyola amateeka g'ettaka ayogera ku 1995 constitution. Njagala musajja osooka oveeyo nnyonyole munnayuganda ettaka eryo ly'otunda twogere ku ettaka eryo ly'otunda ebyapa ebyo tandike ku 1900 land demarcation mu Uganda awo yali etya 1900 land demarcation then tukkirize nti Kyalumbuye byayogera tabitegeera okitegeera ekintu kino bano bantunda 5 ku 2 bano biye system beyitamu bano kutandika okufeera omusimbi gw'abantu kubanga bakimanyi nti sente bajja kusobola ozisitula mu bisawo badduke nazo n'okuziteeka ku overseas accounts zaabwe naye ng'ate ettaka lino bagenda kubeera mu losses okitegeera bagenda kubeera mu losses kati kyova olaba batandise okutematema ettaka nti n'obeera olina akakadde kamu lazima ayagala akatwale kubanga ki bakimanyi nti gye banaakoma okuteeka abantu abangi kulina ettaka eribbe moment of truth wenaavaayo mugenda bagenda kubanga balekedde entalo z'ettaka then mutandika okubejjusa nga kale bali we babeerangawo ng'ettaka kale tulina zigundi naye nga these are the people creating the same problem gye balina 5 ku 2 ogula ki eri ettaka eryo ogula ki mukitegera kati nze munnayuganda kankweko just kahint sigenda genda details nze mugambye ekintu kimu I challenge him njagala jje atandike land demarcation eza 1900 ayogere ku land demarcation ya 1951 ayogere ku land demarcation ya 1952 okitegera kwa kati bali mu Buganda tetunayingira mu kuziri endala kati oba oyagala okwogera ku land demarcation n'ebyo byapa bibali mu kuwa togenda tutunuza mu 1995 bano babbe ettaka lyaffe ne basiringako ekyapa kye mugulirako ettaka kati essaawa eno si kyekyapa ekiriwo si kyekyapa ekituufu Uganda erina ekyapa ekituufu bano abantu bakisiringa ne babikkako naye olunaku lwe tugenda okujjako silweti pulezidenti yabagamba gwe kwata bukwasi wantu osirike bannannyini ettaka weebali nga tubeesinga ku land demarcation zino namulabye akutte ne laptop naye alayika tamanyi gikozesa njagala yogere ku land demarcation the 1900 agreement land allocation. This agreement was signed between the British representative Sir Harry Johnston and the Buganda regents estimated a total area of Buganda land 19,600 square miles and divided into specific categories. Ukitegera ekino kyakutte laptop n'akusomesa bya Museveni njagala gye musajja njagala otandike ku 1900 land demarcation nga bayawuzaamu emayiro ezaali omutwalo gumu 960 togere ku land demarcation eyo yali kuki era otubuulire ettaka eryo ly'otunda 5 ku 3 odimarketinga ku gundi kikutaka ki kutaka ki kwotandika okusalira obwapo obwo bwe muferera bannayuganda bwe munnayuganda nakugambye gula ettaka lino at your own risk gula ettaka lino at your own risk nanyini ttaka agenda kujja nga gavumenti eriwo ntuufu eriwo mateeka ekola ebintu mateeka walaye ya 5 ku 2 gyogula bagenda giggobako ogenda givaako ate nga amateeka gano kubanga bagenda zuukusa ebintu bino ono omusajja bye yakweka ettaka lyaffe okulibba waliwo ebyapa bye baakweka okitegera balina ekyapa kye baabika ekyapa ekituufu kati atunyumiza bino ebya 1995 bino bi amendment bye bakola okutubbako ettaka iyo nayo na president yakola gye bayitanga batambulanga balambula amataka ga kubba tugenda kutandikira ku land demarcation gwe agenda okugula nawe Sozo waabwe n'obwa Sozo bwe njagala otegere nti eno people power erimu abamanyi so Kyalumbuye ekintu kyabadde ayogerako kye kino gwe munnayuganda kyotamanyi okitegera land allocation nkugambye ya 1900 yenjagala Sozo ne laptop ye batandikirawo then yakubuulire nti buno poloti wasa tukubiri bwatematema abutematema ku ttaka ki according to that demarcation yettaka twabakamba ettaka lino bali kwata ne balyawula crown land
Crown Land kati ekyapa ekyo alina okulaga nti ntemye Crown Land kati gwagula Crown Land manya bino Crown Land approx 19,000 square miles zino maila akenda zetwogerako eza Buganda so mugule ettaka ne ku Buganda okwo bazimbyeko ebiyumba byabwe batandise bali bagamba nti bagana kuba byapa kutaka kusimanyi kutaka lya Kabaka ku maila akenda bagikubira ebyapa mwawulyako n'egundi emmenge eyo nti bakuba ekyapa ku maila akenda amateeka ga maila akenda gano according to that land demarcation onagenda okuguza ekyapa ekyo agamba nti agenda kuba ekyapa ku maila akenda abesinze kwaga amateeka gakolebwa colonial administration system ne Buganda Regents abaliwo by then kwa kakati amateeka oge kutambulirako era tunabanga twagala okutukusa ettaka lya Kabaka lyonna eribiddwa tugenda genda kweri kweyo gundi ya nyini endagano wanga nakugamba nti Uganda eyo eyina endagano entuufu kubuli kimu kwekini ne kunfugwa je tulina okufuga n'emyaka 5 gino gye batufuga emyaka 5 egyo si gya Museveni eje emyaka 5 gyateekebwa colonial administration system ye yagiteekawo ndibanatufuga emyaka 5 kati mwagala okwefuulafula nti bagichanganya bateekewo emyaka 7 si byabwe through thorough consultations ne bakola ekintu ekyo okitegeera kati buli kimu baagala bateerewo ekintu ekiri duplicate baagala bakiduplicating kati gwagula ettaka nkugambye omuntu akuguza ettaka ayina okutandikira ku land demarcation ya 1900 wetwagala ono yali Sahari Johnston ebyapa ebyo gye biva ebyapa bino tebitandikiddeko oyo omwami oyo bino ebyapa bye batandiseewo bye byabwe nkutaga land demarcation eno then ne tujja tulina private mile land kuno kuliko square meters balina mile 8 tuli ku Buganda yo kasina agenda ku ya Uganda tuli ku ya Buganda kubanga land demarcation zino zatandikira mu Buganda ate buno busatu ku 2 unto babusala ku ttaka lya Buganda kwe babusala bwena simanyi basozo estate muno wa milioni 2 jangu bakuwa ettaka milioni 2 ogula ttaka wanigwe namwe yati namwe banagana mbere mu magezi milioni 2 ogenda kugula ttaka lyanigwe bana abantu just understand the motive yawe eri mabega gachi n'ekintu kye bali mukola lwaki batunda bugundi obwo okitegeera lwaki babutunda bagala kudduka kyangu nnyo okudduka ne sente dani okusitula ettaka kubanga ettaka tebalina gye bayitwala ate bakimanyi nti amateeka amatuufu agafuga ettaka weegali nga tujjeko gano agaabwe ag'ekiwaanyi aga 1995 ki constitution kyabwe kye bakola okutubba okitegeera kati nga badde bagala tubulizayo bakola East African Community batandika okubba ettaka buli we basanze okitegeera kubanga Tanzania ye ekyabakutte abagamba nedda baba fete tubaguza ttaka okitegeera kati bagezaako nnyo okupenetratinga mu Kenya omuntu osobola okugula ettaka wonna w'osanze batuleetera amateeka agabwe ag'ekifere nga gano ge bakola saga 1995 bano basozo mwe bayimirira okutandika okutunda ettaka ly'abantu naye gwe sozo gwe kansubire nti ku lunaku olwo n'abeerawo ne mutandika ng'ettaka ly'abantu balikira eminga mugenda sesema sente z'abantu mmwe ze mubba okitegeera nkugambye munayuganda kyolina okumanya private mile land tugenda kumanya ebyapa bino birina kusalibwa bitya mu range ki era njagala okitegere nti abantu these are the same people abagamba nti poloti ebeera tewera 5 ku 10 tebagenda giwanga kyapa okitegeera kakati bikyuseemu tino wa 3 ku 2 so za kusalira kaakapa n'akakuwa ebyo musiriwaze basiru neffe siffe pena tuli basiru kugambye olutalo luno lwali mutulekera olutalo luno lunene olutalo lw'ebyettaka siru ogenda okukeera ku makya olumalirize olumalega lumala bwotyo olutalo lw'ettaka lunene lwe bali mu kutuzimbira bagamba at least wekibanga kiganye ne bakiyiwa basigaze olutalo lw'ettaka kubanga bakimanyi lw'ettaka terujja kuggwa naye nga mbakakasa nti kijja kuggwa prevention is better than cure gwe kwata milioni zo 2 ogenda ozimbewo akayumba kakiwuyi kimuye ozimbe kakiwuyi kimu ko ngolowooza nti olina kyogenda okufuna munaye kakasa 2 years from now ogenda kubanga olilandire singoliko omulesi nga tolina ngo olina okuddayo koli then okakase nti nno bano basozo bajja kubba okitegeera tulina official mile land kugambye nkuleetera kubika bya ttaka demarcation eyo yali etya then tugenda kutematema nti gwayagala ekyapa ku mayiro akendo olina kukola otya eyo teriiko kyapa ekyo ekyapa kiri ekya ebyo mwebuzaabuza ebyo nga mwesiriwaza nti nze bantemera kyapa ku gundi ku ttaka lya Kabaka ekyapa kiri eki eryo ettaka eryo terina kukwatwako kugambye ettaka eryokubiri ye Crown Land zino ziri mayiro 8 I mean square miles 8 ziri square miles 8 according to the colonial demarcations abatandika ebyapa ebyo tuli ku Buganda kubanga zino kingdoms endala twazisembera ebyapa byazo towards the 1962 nga ebijjira kakati tulina official mile land nayo weri tulina missionary area wa missionary lands ndi abamisani bano bafuna ettaka mu Uganda kati kino kyolina okumanya okula ttaka lya church ogula ku private mile land ogula mile land ogula Crown Land ogula ki ebyo soko obyebuze so togenda ku kino omusoza ngambye manya we bakuguzaawa okitegeera bakuguza ku ttaka ki
Sachi dati emiunyo wegitandika ojja kubanga olede okola kito gamba muno bantomeza sijimanyiko webuze lwaki land demarcation ina 5 ku 2 3 ku